ono gwe mbaleetedde bannaye maze ebbanga mumwebuuza omusajja oyo ali ludda wa konze tumulina gy'ali kojjange gy'ali soza okulabako muzeeyi kale sebo obeera maama eradde maama eradde obeera maama oli otya maama gyetulie mutabani webale emirimu amiina mwebale okutuweereza amiina yesebo tusiima nammwe mwebale okubaayo nga mutuwuliriramu yesebo enkofiira eno kangize kuba ne maama gy'ayambadde amiina omwana asera na nnyina kikyo kyennyini katutandike tusere muzeeyi yesebo kaakati yesebo abantu baffe basuwa nnyo bamiisinga nnyo emboozi yo ennyimba zo tebazimiisinga kubanga baziwulira naye bamiisinga okulaba nga oyimba ennyimba ezo ekituufu bamaze ebbanga tebandaba nga tebakulaba ku stage yesebo kati abantu bano baagala kibuuzo kino muzeeyi nze kankibuuliza abantu baffe yesebo okusoma ku primary y'okugitandika wagitandikirawo kituufu oli mutuufu ddala okubuuza ekibuuzo ekyo nasomako ssebo nabugumizibwako naye nga primary yange nagitandikira ku kyalo ekiriraanye n'ekiwange gyembeera Gulama Primary School St. Joseph gye nasoma kuva mu primary 1 okutuukira ddala mu primary 7 awo nakoma primary 7 yes sir kakati nno ngenda kutambuza mu ngeri gy'otasuubiramu nze nawulirako mbu waliwo abakuumaddembe yes sir wali wabeetabamukko mwaka gw'olukumi 1979 twegatta ku kibiina ekyali ekinunuzi biseera UNRF baatukunga ne twegatta mu gye eyo naffe netugenda netuzikekeza mpaka netuzikekeza era kukakananga Idi Amin yagenze kwegamba mwe bannansiko biseera ebyo naffe twali bannansiko agamba akoyogedde kakulu nsaba katuuke wa mukama waffe General Salim Sale ategere nti eriyo munnansiko atalowoozebwako naye nga mununuzi wa ggwanga lino kaakati muzeeyi eyo tuvuddeyo mu bunnansiko obwo mu kununula eggwanga lino so olwo okuyimba okwagala okuyingira okuyimba sigenza nnyo mu byabuyigirize bwo bwakomawa ofuna obubonero bumeka okuyimba okuyingira otya ebyagenda okubeerawo nga nze nayimba dda tobanga watandikanga ffe nga wasibako obugogwa ku kidomola nasibira ddala obugogwa ku kidomola akalobo nenkafuula gita akalobo akabutta nateekamu ekituli nenkolera ddala endonga eyo era kwe nayigira era bino byenkunyumizaako ebyokugenda mu bunnansiko mu kiseera ekyo nava mu bibiina bya kadonkamu edda kadonkamu culture company gye nali nvuddemu ng'ensi eyo nesenziza e Masaka gye baatusanga naffe netwegatta ku banoonyerezi b'ekiseera ekyo. Mu culture company walimu? Mu culture company nalimu. Omulimu guno muzeeyi mugujje wala bwe mpulira kadonkamu culture company paka kifuuke kadongokamu. Nze bwe natandikira era nga nze mwana omuto yalina abasajja abakulu ba Christopher Sebadduka ba Dani Mugulabo Mr. Sega Mwenge Matia Kyakamala bonna nabyera nabo nga ndi mu myaka ekitegeeza ko bamuzeeyi Dani wabasanga mulimu guno bonna basanga mulimu guno era bye bamu kubenneegomba ku bonna ani gwe yakuinspire yakwagaliza omuntu yandeetera okwagala nnyo okuyimba nanyumirwanga nnyo omuzeeyi Christopher Sebadduka ate era naye wenna gye yanjagala nnyo natuka n'okumpita omusika we mu kuyimba oba yakwagala kuba oli munnabuddu munne simanyi oba nako kaalimu naye yagamba omwana ono anyimbidde bulungi era omwana wa musika wange yakwagala lwa talanta yo ddala mutuufu talanta nagiina yakusikiriza okuyimba kale gwena gwasikiriza okuyimba oyinza n'okuba nga tomumanyi nasikiriza okuyimba mumanyi kubanga kyo yakyogeranga lutatadde bamuyitaani muzeeyi hamani basudde mbadde ngamba tokiwulirangako yakyogeranga lunye era ate mwattu era nze ate nze kubanga nze nasooka okumanya nti amani basudde muyimbi kubanga njukira bulungi nti namusanga Kalubbu ng'omusajja yali yakuba ekidongo kye musajja bwe yayimba nempulira ng'ayimba bulungi nnyo olwayimba zino ennyimba mukyala mugero olwo yali ayimba oba ina n'oluyimba olwalwe sikyajjukira bulungi naye nekinkwatako nnyo nga nti omusajja ono ayimba bw'ati nkuzi ntya biseera ebyo nga tuli mu entebe Gita Singers kye naba nziruka ne ngende wa
mukulu Matia Kakumirizi kubanga yali stage manager nga tuwange mbadde eringa ngenza okumiramiramu manyi okumiramiramu channuno naddala engeri gyendikuzirangabi nenga osengejjamu nenkonkola Mzee Matia Kakumirizi nga tuwa ndabye omusajja naye omusajja oli oyimba ekisajja kisabula ennongo naye watwaligenze ne tukiraba Kakumirizi naga nti asisobola kuzuuka kagenda eyo naye oba osobola omusajja oyo muleeti omusajja nemugubya mpaka Mzee Matia Kakumirizi era netukwatagana bulungi nnyo enkeera netujja naye mu Nnyendo mu Bruners olwo cinema hall eri nabakubaawo cinema hall eye Masaka bagiyita batya zirimala ey'omu Nnyendo zirimala mu Nnyendo yali tennabeerawo waliwo ekifo Bruners omusajja nga tumuteeka ku stage ngaakuba ekidongo wamma ebyembi bambi olugendo tetwalwongerayo okukomawo Kampala kubanga twali ku lugendo olukomawo e Kampala tuwazaffe ziri eza safari twali tunnyuka mu biseera ebyo kati musajja wattu yali atadde ekidongo kye mu baasi era mwe yafuna ekifo ekyokwebaka yagenda okukeera ku makya nga abayalimu mu Nnyonde endongo bagitutte awo twamukomya ate oluvannyuma ndowooza naye amagezi amalala ajje ku kibuga naye nga ŋŋaanye nti kulwange ng'omuyimbi nze nasookera ddala okumanya nti omusajja ono alimu omulamwa era naye teyanneerabira ate naye nagenda okuwulira bwe yagenda okunyumya ku muyimbi yamusikiriza okuyimba gwe yakola ki yayogera nze kaakati oyo ye wamuyita tukwebaza nnyo nakiraba bulungi naddamu nembeza ennyimba z'enkadde ng'ezimu tuni zeekonako eworithimu zeezo nga mpuli ayitirako ewo naye nga teyakuyingirira nnyo yayita nkulukubalama bwati n'atoleka atodde era omusajja oyo sinzaga nti yanyingirira nnyo ate era engeri gyenkola ze namwagalirawo ati kyalina ngeri yonna bwate nno omunkulu oyo nemumanya bwe ntyo ate bwe yajjayo wamma nansinza speed n'abasibamu awo olwayi n'abavuga era mutuufu ne bagamba nti omusajja alina ebigambo ziri Vincent eyakalaba bwabeera omuwala nabbi nga temukya speed eyo nga yagiyiseeko akalinya yali alina kanyi nnyo kati muzeeyi esebo njagala okubuuza mu lugendo olw'okuyimba esebo nze bwe najjira mu music waliwo embeera gye nasiŋŋaana nawo kutambula n'emifaliiso mumala emyezi 3 temuli waka nammwe embeera ekyo bwe kyali era n'endongo n'emizindaalo twagyetikkako nga tugenda okukola okuva wetuli okugenda awala ng'ezimmotoka zibuse tugenda mu kikaali tugenda kusiba bikutiya endongo temwalina nnyimba nnungi oba temwayimbanga bulungi talina ennyimba nga nnungi era abantu bazaagalanga naye ebiseera ndowooza n'abalabi b'endongo baali batono ate kati era akaseera kagenda keeyongera abantu ne batandika okufuna obukalifu twakolerangamu bwabanga bufunda bwabanga bwasanja ensonga lwaki omuntu alengerera okumpi aga nti abasajja bano bakuba endongo naye nga tibaafunamu naye nga tamaze kwetegereza ensonga lwaki titwafunamu ekikirema abantu okwogera okyava agamba mbu tebaakola naye mufe kyokugamba tebaafunamu ngamba tebaafunamu kati muzeeyi tuvudde ku Kadonkamu Culture Company mufuna mutya ekirowoozo ekikola ntebe gitasinga Kadonkamu Culture Company olwo eva mu biseera ebyo ebyotali byengambe nti twasaasaanamu awo okuva mu Kadonkamu Culture Company nze nzize e Masaka Salongo naye azze Egomba buli muntu nadda gye yadda naye ate oluvannyuma waliwo omwami omu bamuyitanga Moses Bukenya olwo Kadonkamu Culture Company eweddewo esaanyeewo ndoza yasinkana mukuwulira kwange nawulira boogera ku Matia Kakumirizi be basisinkana ne bakola ekirowoozo Moses Bukenya ali w'entebe ne beegatta ne Matia n'akuŋŋaanya abayimbi banne ba Salongo Dani bonna era nga bali ne Sulaiman Mayanja nange olwo nali Masaka bajja kukola Masaka ne bansangayo ekirimi siwulidde mukyala yalimu nga mutandika ntebe gye tasinga Firida Namuddu yalimu oyo Firida Namuddu yalimu mu ntandikwa Firida oyo abantu abalala bajja luvannyuma ng'omugenzi Nansove Adija baali bangi abajja abakyala kale nange nembagattako nga nembegattako nga bansanze Masaka jjukira nti twali tumanyiganye mu kibiina kiri bansanga ku nkumbi ne bagamba owaayo obadde ki obanga obadde nti nze nasirikira eno
ebyembeera nabiwummula ne tutandika okukwazza ekidongo. Entebe gita singaazi tukibaddemu mpaka era ebintu byagenda bikyuka, abantu bagenda bafa mpola, mayanja atufuddeko, n'ensi ng'egenze ekyuka, amayanja agenze ne bannaffe abalala. Ogwo mwaka ki gumutandika mu ntebe gita singaazi bwemba seerabidde ayinza okuba nga yali 83 mu lutalo wakati awo emundu eseka mwe musekesa kuba waliwo ekintu ekyanziya nali neebaze nenfuna ekirowoozo nagamba nti gavumenti eno kyeva yazzeemu okulowooza ku bayimbi n'etandikira ku baakadongo kamu okuyimba kwasulwa gavumenti 3 ku ttaka naye ate baabalaba mu biseera biri nti nga omuntu abundabunda enjuba agimenya abantu etamanyi gye bali naye nga bwe basiŋŋaana omuyimbi alengejja endongo ye nga bamuwa ssente abayimbiremu ne bagamba abasajja bano bamaanyi tubeetaaga ba mugaso. Mulimu ogwo mwagukola? Twagukolera ddala. Kaakati ntebe gita singaazi mugitaddewo olwo mulina luyimba ki olw'amaanyi lwe mwesiga? Ennyimba ez'amaanyi zaaliwo. Nze mu biseera ebyo nayina ennyimba nga Proscovia omukwano Nabbuye, ennyimba ze nasooka ezo. Abawala b'omu Kampala Nabbuye kyankola nga abawala b'omu Kampala bannanga oluyimba olwo kati lwetaaga kuzza bujja atyo kubanga ezaliwo ku sayidi yange. Era abayimbi abalala kati nga Bakakumizi balina ennyimba nga Mukabusungu, ennyimba weeziri awo era nga twali baganzi nnyo, abantu batwagala nnyo. Wafulumiza ku mayinja? Saafulumiza kyansi y'okufulumya ennyimba ku mayinja saagifuna. Wasanga gaweddeko? Nasanga gaweddeko. Otandike ku compact? Otandikira ku compact. N'ennyimba ezo ku teepu yasooka ekitiibwa ky'omusajja era yaliko ezo ennyimba zennokoddeyo. Awo neezaako teepu ey'okubiri mu mwaka oba gwa 86 yo gye natuma abakyala bantumye. Teepu nnyina mu butuufu speed yali nene nnyo, nafulumya teepu 5. Fulumya compact 5. Oluyimba luno twaluddamu mu 2014 abantu bazibu. Wali walufumya ku teepu? Oluyimba olwo nze nali ndutumye egyo emyoyo nabayitira kuba abantu bagala kulya kino ekyangwa abantu bazibu. Wagamba mu luyimba olwo mbuuli yannangira obwavu bundooza yandaba kubanga waliwo yanjogerako ebyaswaka baya anti omuntu kyekyali kituufu yakulaba kubanga tuguze ebbiya yansanga ndowooza mu kiseera ekyo nali nnyo ku Kawalagi akapima ako ate nga yasuubira okuba omusajja ono naye anywa Kawalagi ye yali yanjogerako ebyaswaka yansuubira ku bbiya kyekituufu yakogerako ebyaswaka yanjogerako ebyaswaka nti ate ntamirira nnyo ekisusi kuba Kawalagi kalimu kazibu nakirowooza era ke kayimba kange akakyasembyeyo amaanyi negagenda nga gakendeera. Nze nno mukukakiyimba nali mmanyi nti kansiibula abantu naye lwakuba ate munnange yayaseseeko basezi banne bakuyita olina byegata kwe bagamba siri musajja naye oba omuyizi wali osazeewo obubimbu kansiibula abantu wena kuyimba paka kuwulira bubi anti amaanyi ganyinza okuggwamu n'amaanyi gampedde nago tebikyasoboka naye nja kubeerawo. Ntebe gita singaazi mufulumiza ntebe gita singaazi nagimanyanga mufulumiza alubamu ya second hand yukira okutegeera kwange lwentandika okutegeera mwajja ne mukola ekagologolo olwo nze tuvuga eggaali tujja tulaba abayimbi abazze naye tetujja kuyingira tuli baana bato nga tuzze kulaba oli omusajja yayimba basudde ono omwami yayimba enneeyisa mu balabe David Wadimba fe nga tuna mu ddoboozi ly'abasudde nga njala mulabeko ng'ava mu motoka nzireyo ewaka ekituufu awo ne mukubawo teepu eyo Moses Wamala yabeeyungako oluvannyuma nga ntebe gira singaazi etambula Florence Namirimo Sengandagire Nabitaka babeegattako mu maaso kati abo Adija Nansovu omugenzi yali yabasooka mu kibiina Adija Nansovu abalabika Nansovu yali yabasooka mu kibiina ate ye teyalekayo oluyimba lulwenga Nansovu teyalekayo oluyimba nga ye yali muzinyi
yali mizinyi engeri gye twatabulanga mu bidongo byaffe eŋŋoma eŋŋanda naye yali item ngeri awo nga tulina abazinyi era n'abakubi b'eŋŋoma. Kati Entebbe Guitar Singers evudde gwe toyogerako mu kibiina kino. Entebbe Guitar Singers bwe yavaawo neeyongerayo mu maaso n'ekidongo kubanga bannange abalala abayimbi abalala baali bandabamu boolyawo mulamwa. Nakolako ne Fred Sebatta mu Matendo United Singers eyo nenvaayo netwawula nenzira e Masaka nga kangende nnime mba ndi eyo omugenzi Paulo Kafeero nga nsasonze wakulabako agamba nti lwaki obeera eno gyatugende tukole naye nakola naye ennyimba zammwe baaziggyako nnyo adiisi naye nenkola naye era naye wengeri yemu nenkoowamu era nali muntu mukooyi nno kwegamba muzeeyi nayagalanga nnyo okulima kagamba ekituufu bagamba ekiyinula ennyana kiba mu kibeere kati gwe nkumbi eno olugira olwekangamba otogamba kirimya nnime erinnya kirimya ate ogenze kulima kibola era nayimba mulimba lwokoonyeko olwasembayo nti akambugu nkalonzeronze ekimala nalabangamu enkanyera nga ndi mwangu nnyo wakutonontoka kubuuka kutta Masaka omukaloge tebamuseera mbisi olaba kakati essebo mu Gentle Stars tewalimu. Gentle Stars nalimu nnyo kidongo kikubidde ddala nnyo kubanga era mu Gentle Stars olyose n'ogyogerako Gentle Stars ng'etandika ze nali omuntu omukulu nga nze munene ku posta Gentle Stars mwakuba endongo twakuba endongo era mu ngeri yemu yagala nga tamu nokakagenda enkwata enkumbi ebintu bize bikulongotana mu ngeri mbozi muzeeyi yotunyumiriza siwuliddeemu nti wano nenkola ekibiina nga nze oli mutuufu nze nga nze saakola kibiina amagezi banyinya abagambanga naye ndoza mu butonde bwange navadda nga nenyomanyooma abalinga bajegeranya bage basale ku ssaawa wafadda nga wenyooma nga nenyooma ndoza era nti bangamba nga walikoze ekibiina nga ndaba sikisobola era nze saakola ku gurupu ng'olaba ogenda kwetikka omugugu ate n'omuntu yalowoozanga okugamba nti agenda kugula ebyuma era ng'ekigendero ky'omuntu oyo aba ayagala kufunamu naye nga sente z'omusajja zinaavaayo zijja kufa bireetera ebizibu tukyawagane bwentyo nembanga ekintu ekisa kitambulirako nnyo era saagezako okukola kibiina naye nga bwe nkunyonyidde ebyo ebibiina byonna nabikolamu. Kakati ngenda kubuuza ekibuuzo kino. Ndaba maama Catherine Namatovu. Ekirowoozo ekimuleeta wakijja kuba siwudde nti watandika naye. Namatovu oyo yajja luvannyuma mu Entebbe Guitar Singers. Eri mu kya kampani teyaliyo. Mu kya kampani teyaliyo. Naye yalina ekibiina ekirala kyali ekya traditional kyekolerangamu. Kati oluvannyuma era nga butugambye nti amazina nago omuntu bw'aba amanyi alina talenti y'okuzina gamuweesa omulimu gamuweesa era twali tumwetaaga mu ntebe nga mwanyazi ne mbagulizako naye bwe tugenda mu gurupu eno n'okina amakina kiba kitya awo kwe kujja natweyunga kate n'okuyimba naba nga akusobola ye okuyimba eddoboozi wamutolera ku liryo n'omuwa kyekyo kyennyini ne performance wamwawulizaako kyekyo kyennyini awo naye ntandika okubeera naye mu Entebbe Guitar Singers era ne mu Mbazira era twali ffenna Mbazira wakolayo Mbazira nti Mbazira Guitar Singers jegga nti mwe nali nga nze mutu omunene Mbazira Guitar Singers badde manyi Gentle Stars weewaawo twabitabuddetabuddemu Gentle Stars nayo naliyo yali ey'abanene ba Stars nayo naliyo naye ate ne Mbazira ate oluvannyuma era nakolayo nga naye era bannona bunoonyi sinze ntandise. Kati maama Namatovu ajja atya okuyimba ne muzeeyi Kakumirizi mukyala nti awo tuli mu Entebbe Guitar Singers alubamu eyo wegiraawo eddoboozi lye enaga gajja kuyimba paati eno ate nze nga nze saali muyiiya wa nnyimba zaki oba bazita bateezezaawo nayimba n'oli nayimba ez'okugattagatta nze ennyimba zange enjiya yange yabeeranga yakwetengerera kyoba olaba nti okwemanya
Kama oluyimba oluyimbe naye era oluyimba yekka okwemanya sibuuze entuuse kikerezi omanyi oluyimba olwo omukolera oluyimba otajja kukaddiwa waliwo ennyimba ezitajja kukaddiwa ennyimba z'abayimbi bakadonkamu ozeetegereza ennyo si nnyangu za kusangukawo kuba kati ogenda okulaba ebiseera bino mu kadonkamu oluyimba lwe tulina oluliko ndipo naziggala nannyini yakamala emyaka 19 ng'afudde akyakola kino ekyokuba nti Kafeero yakomyewo mu paati ttu tetugenda kwogera ku biri byabadde mu famire ye naye amaanyi ge n'okuyimba okkiriza nti Kafeero yakomyewo mu paati ttu kiwe kiri kyekituufu kubanga ennyimba teziggwako ennyimba zaffe tukutwalira wamu wadde abo abaatugoberera Pawulo kubanga bo baatusangayo ennyimba tezisobola kuggwako omuntu wayiyanga oluyimba ng'olabira ddala newe naluyimba enkya era oluwulira nga lukyayisitiiru ki ku mulamwa mu kadongo kamu osiŋŋaana omuyimbi nze bwe ntunula ennyimba za Kafeero n'omugenzi Basudde ndabira ddala nga mu bulamu baasomesa ne mu bufeera bakyasomesa kati kyova olaba nti era bw'ogenda ffe abali ku TikTok olusindika emirundi 3 osanga luyimba lwa kadongo kamu kyo bwe kiri waliwo oluyimba olwo nali siwulirangako luno bamuyita olutali Nabbuye olwogeddeko baluyitaani nalaba omwana oddemu ku TikTok nga myaka 17 ng'aluyimba bulungi baluyita atali Nabbuye atali muzadde wa Nsusso atali yakalaba w'abeera akyalabantumanyi eriyo Keeti eriyo ekitiibwa ky'omusajja Keeti nalaba omwana ng'aluyimba ku TikTok neŋŋamba ye abaana bano ennyimba zino bazijja wa nga mmanyi nze nziina nzekka naye nagenda okulaba nga omwana alutuddemu ennyimba kyayizanga ddala ennyimba nga lwakuba nti ekiseera ate kyakyukamu newajja ate ennyimba endala abavuka gye bagenda nayo naye ate tulabika tukomyeyo n'amaanyi mangi kati muzeeyi omuntu singa aba akoze group nga mugenda kukola weeks 3 okyasobola tuweezo omuntu ng'akoze group nti tugenda kukola weeks 3 otuzunzika tudde ewaka weewaawo kyali nkaluubiriddemu naye nga bwe kiri kitone bwe tuba tukkaanyiriza nsobola okukikola kubanga okutyambiramuze gwe omulimu gwange genatandika nagwo okuva mu buto kwali kuyimba kyali talenti ekyokubiri kulima tata naye gyali awo mulemirembe nanjigiriza okuba nga ndi mumalirivu kyalo lino tekibeera kamu ng'obadde osose kubeera mu kibuga era bangi nnyo bakyewuunya naye nga kiki kyoyogedde kukisoboka kuba kati olutalo lwe tulimu lwakulwana kulaba nkadongo kamu tumuzza mu bantu esi kadongo kamu akomyewo mu bantu naye ate tulina okumweyambisa tuzimbe emiti emito ekituufu tujja kusaba obuyambi bwammwe tubatuukirako mutuyambe nti muzee omwana olimbayo tunulemu then waliwo ka tekiniki kenjala okubuuza wakikola otya mu kuva lwatandika okuyimbako paka lwogamba nti kati nkendezza okuyimba okuweereza mu kuyiya ennyimba okubanga tuni zo tolina gwe wafaanaganya tolina na muntu akufaanana nga zeetoloola nnyo mu ndongo wakikola otya ekintu ekyo siyinza kwewaana nti ekintu ekyo nakiteekamu nnyo obwongo bungi katonda ekintu ekyo yakimpa buwa nange ndabira nga omusajja endongo yenga nkalubu naye nga nti bwenti omukono gwange gwajja kubanga mu kuyimba kwange ewaawo neegomba Christopher Ssebadduka naye siina nnyo bingi bye namukuppako nti oba tuyo kubanga entambula ya Ssebadduka ndala nnyo nange entambula eyange endala ndowooza ngamba entambula yange ndowooza bayimbi bakadongo kamu yo wekka yange nzekka kuba olwaki gambye nti yo wekka nkubuuza ekibuuzo ekyo bwe mpuliriza oluyimba lwo osobola okukuba oluyimba babbiri n'owunzika endongo naye gwe ate n'oyimba nnya nemuseba nga mukyatambulamu n'endongo endongo zo nzibu nnyo bannange kyo wekiri era naye nga tebwali bukoodiwa katonda ekyo yakimpa buwa abantu bagamba nnyo mbwe abayimbi babeera tebaasoma naye omuntu ataasoma asobola okuyiya okuba endongo n'ayiya n'oluyimba ataasoma afuna obuzibu bumu nali ndabika ku mimi gwe sijja kwogera nga yetawandiika naye era meseji ye tebagumite kubanga egamba yali wadde ekintu obudde okunoonyereza kino nakoze ensobi nakiwandiise wali kati ate kanziremu nkusinga so nga gwamanyi okuwandika oyiddamu n'oyitamu Uganda lwe nawandiise lituufu
wekityo naye nga nali nkirabyeko naye era nga kuyimba kwe era kwali kwakujabulajabula. Waliwo omuyimbi muyezi batabyanyumizaako bamutwala mu studio recording eddembe lya Uganda wino yafuuka muzadde ne bamugamba naye oluyimba lutugenda fulumya tape naye sirituufu ddayo ewaka yali wabuzibazi busujju ddayo ewaka olwediting oddemu oluyiye buto nagamba ate kinetaagisa ki tukube endongo mbwe nayimba bira nawe atugendeeyo obuzibazi oyo bamutanga Kavuma oba Godfrey Kavuma naye twabeerako naye kati muzeeyi mukuyako okwennyimba oluyimba walumaliranga mu bitabo bimeka kubanza ekintu nakirabako nga nayuzanga ebitabo gwewandiika oluyimba mukutwalira wamu nali wabongo nyenze ebitabo bibiri nga binyinza okuyuza nga oluyimba ndimazi ate nagenda okuwandiika ekisembayo nga ne waggulu nakutte dda bitundu nga bina nga mwebiri naye kati kizibuzibu nina n'ennyimba mpitabo empandike naye ndowooza engeri gisiteekamu nnyo mwoyo ezitali empandike muzeeyi empandike tuziwa abaana abapya abatandika simanyi nga waliyo omuyimbi ayinza okutambula entambula yange ayinza okundibagira okuleka namatobe yankolera ekituufu ate kati twagala abaana muzeeyi teeka mubutesimanyi oga nti awa ennyimba ezo zikwata oziyimbe abaana abali talenti osobola okuzirikodinga muzeeyi ate kati guno omulembe ogulaba wano wetulaga copyright eri mu kutereera nti tekikyakwetagisa kugenda ku stage ku performing kikwetagisa kukola nnyimba zo n'obeera nazo tugenda ku URSB n'oziwandiisa ne bakuwa recommendation letter n'ojja ku UPRS ne bakugulirawo account yo sente zibeera nga zijja kuli kyewe kiri kati ennyimba ezo UPRS eyo gyendi newandiisa naye kati sibitegeera bulungi biri byali bya budde ebiseera biri ebyaliwo naye kati baleeta obuntu obukulaga osobola okugenda ne bakulaga nti sisitimu yetambudde bweti tukuŋŋanyiza ssente bwe ziti tuggyeko emisolo bwe giti ofisizaawo zino bulijjukira baakwitanga wewandiisi basooke bajjemu ezaabwe kati ebyo byaggwawo byateredde oluyimba olwo baba luyimbye mu bbaala oba ku mukolo oyo aba alina okusasula layisinsi ssente zezigenda eri njosi nogikwanako ojja kunnyongera okutangaala mu nsonga tujja kutambula n'ensonga ezo muzeeyi ntanda ki gy'osibirira abaana abato abaagala okutandika entanda gye nsibirira abaana abato abaagala okuyimba naddala mu kisaawe ekyakadonkamu bayiye ebiriyo ebiyigiriza abantu nga bw'oyimba oluyimba omuntu ajjamu amakulu n'ategeera ate era oluyimba olutaggwako nga ffe bwe twakolanga ekyo nkyogera nga sikirumamu oluyimba lwa 85 nakati bwe nnyimirira ennyimba omuzadde era nsuubira okuba nga nze nasooka okuyimba ku bazadde oluyimba lukyakolera ddala olina akantu kwatandisa kano tukubiremu ku ndongo y'oluyimba engalo zino nazo zakakanya liyizi kakati gwe enkuba gyobadde okubye ng'ogasseewo n'isimu n'essolo ntandikidde mu ssolo wange byonna byonna gwe bigatta lumu naye nga liisimu yavuga wuyeti kanjirabe akati ate solo yatandika liizi mbweto bwevuga solo nevuga kali ojja kujinjigiriza rhythm yawo ojja kujigira wano weewaawo kakati yesebo Sheraton nga 31 abantu bakulindiridde ngenda kubiirirayo ddala okuyimba awo nnyini waliwo ekibuuzo ky'omuzeeyi nti okuyimba kuno mwine ennono gye mwateeka mu kuyimba okuyimba nga mwekubira yesebo wakikolako ekintu ekyo nakikolako nnyo nga microphone engina wano nennyimba kino kyenamuze kakumi zaakola nga mwagisiba n'omuti oyimba bwe weesumira era mu ntebe gitaffe twali tukirina fekka kyayizibwa matiya kakumirizi era netukimanyirira ddala kati lwakuba mpozi simanyi oba mukivulu nasobola okwekubira ngalo zino zakakanyalamu olw'ensonga y'obukulu buno ndowooza ng'ate ndudde n'okukola exercise tojja kwekubira kantuamusa guno okwanjulira ensonga eyo nti Guinea Sparrows Band bagenda kubakubira ebidongo ne Ssaalongo Emmanuel Ssekidde agenda kukuba rhythm zazimanyi bulungi okwate ffooni oyimbe
bagamba abantu abagala obbalaba kati mushoya mu muzeeyi ogenda kulaba abakadde bajja basindikira mu bugaali ng'akoma kukulaba mu 9 naye nga azze kulaba muyimbi we kati oyo agamba mwana bannannyina omuyimbi wange amuyita gundi munoyinze ku nnyimba zeezo kati omwana agamba mama lwaki agala olimba nukanduwulirize kyava agamba agenda oduwuliza okumaliza ng'alukuto odduyimba kati omwana oyo agenda kweta maama we ne taata we ajja alaba abayimbi ekituufu tujja kubaayo nnyo era nze omukwabo bagenda okubeerayo n'abayimbi bannanga bakadde b'ekkanisa abakyaliwo bwe tulinnyera mu kivulo ekyo tugenda kubeeramu era abadde beebuza abantu badde bankubira ku busimu nga bambuuza nga onoobeerayo kati eno essaawa entuufu banyonyola nti gye ndi nnyo nga 31 Sheraton Hotel nga 31 yes nja kubeerayo era abawagizi bange kambasebe n'obuwombeefu nate mujje tuwaye empozi nkyazimyanga edda mu ndongo beesombe nga 3 bajje basule mu kibuga nga 3 babere ku Sheraton singayi ku Sheraton waliwo omuntu asinga okukwagala ennyo isebo bamuyita mwami Kizito wa mukyala Jack Kizito isebo akwagala nnyo isebo ennyimba zazaagala era nange nkimanyi n'okubika mu kubuulire isebo waliwo omusajja Jeno tumuyita mukama waffe ate nga mukama waffe dda nze mukama wange bamuyita Jeno Salimu Sale okulaba ndi naye awo bwenkutte mu ngalo ayagala nnyo ennyimba zo ng'ekirungi bannankyemba aweza nosanga mpereza kulimba lw'omwami olwo bayita bwe bati nga n'ozimanyi azimanyi bwemugenda n'okuziyimba azimanyi amazima abaagala nnyo mwenna bebyakadonkamu naye ayinamu abayina abaamuyimbira ennyimba gwe ne mukyala Robina Nakisozi abaagala nnyo ennyimba zammwe Jeno faani waffe muwagizi wammwe Jeno wajja abeerewo era tujja kuteekateeka tumukyalireko ku mukolo guno simanyi oba anajja naye bana bamwinvitinga ajja kujja yateekateeka tumukyalireko tulina idea okuza ebino byakadongo kamu nga 3 era yatusuubiza okutuyambako bambi ye mukulu Kizito emabegaawo yankubira kasimu n'ambuuza owange onoobeerayo ninga nsuubira okubeerayo naye kati nze mukakasa nti gyendi nnyo mu Sheraton mukulu Kizito jangu otwote buliro ffenna ne bannange bwebaka bwange basaba nnange abawagizi mujje mutuwagire mu kivulu kyaffe kino ekyataakulaba nga 3 omwezi guno kadongo kamu bagenda kukuba endongo mu tuni zaffe ziri zennyini origin weewaawo kati muze omulimu gw'okuyimba guno eno Smart Studios gye tukozesa okufuna abayimbi abapya betuyita abato era tusaba tuba tubatuukiridde nga twetaaga obuwabuzi bwamu mu butuwe tusaba obuwagizi mu butuwe ne muzeeyi Dani nja kwongera okwogerako naye ne muzeeyi omulangira Misera Segamenga okumusaba nze siba tali namusaba dda nakkiriza kakati tubasiibudde abalayi baffe muzeeyi kaabatumireko abe waffe ebuddu bannange abatuuze b'okukyalo mikwano gyange mwenna tiimu maama Jovia bannange mbatumidde nnyo nga nsinzira mu studio za Smart Studio nammwe mugire mweteeketeeke mujje mutulabeko eno mutuwagire mbagaliza obulamu obulungi nate n'okutusa ku lunaku olwo 31 omwezi guno ogw'omusanvu ng'ate era lwe lunaku lwe lumu tujja kuba mu kujaganya olw'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda 31 matikkira gali ku lunaku lwe lumu kirowooza 31 kirabika bwe kiri ate bikyuka sitooyogera kakati tulina omwami Honorable wa UCC Honorable Nyombi Tembo ne mwami Juma Balunywa abantu abo nabo tubatumireko mwami Nyombi Tembo omukulembeze wa UCC Balunywa omuteesiteesi w'ekivulu kino bannange mwebale nnyo okutukwatako mwebale nate okutunyonya gye tuli tulabe nga ate tuddamu okujjukiza abantu baffe naffe tuddewo tube ba mulembe tube ggumite ng'enjogera y'ennaku zino kigambo kyakati tubeere ggumite banne mbeere bulungi mbasiibudde Mwonge Vincent Original